finally General Naraiso ayogedde wa Mwanga Kivumbi gyali okusinziira ku bigambo bye avudde n'agamba nti Mwanga Kivumbi abaamukwata bayinza okuba mikwano gya First Family. Okusinziira ku bigambo byayogedde agamba nti bo abagamba nti tebamulina era tebalina buvunaanyizibwa oba buyinza kumanya wa gyali. Okusinziira ku bigambo byayogera okusinziira ku General Naraiso agambye nti for example yinza okumuvuma besikoti be ne kibakwatako bo ne bakwata without her consent. Nekya General Muhoozi okubeera nti abantu bamuwaayiriza bagamba nti eyalagira wayinza okuba waliwo abantu abaalumwa olw'ebigambo Mwanga Kivumbi byayogera ne babanga ate bamukwata. Remember omulamuzi yavaayo naawe ennaku 7 ng'agamba omuduumizi w'amagye gano gattako n'ebitongole ebikuuma ddembe bibeere nga bimubuulira oba bibeere nga bireeta Mwanga Kivumbi ave yonna oba bamugye yonna gye bamukwese babe nga bamulaba. N'okusinziira ku General Naraiso olunaku olwaleero ebigambo byayogedde ng'ali wali ku Radio 4 akakasizza nti Mwanga Kivumbi ayina gy'ali era emikono gy'alimu mituufu. Olwo ebigambo byayogera agamba nti goyinza okukosa omuntu n'olowooza nti omukosezza ye anyiize naye ate ne wabaawo abantu abamwagala ennyo ne banyiiga. Ebigambo bino yabyogedde mukakafu era nga mumativu ng'agamba Mwanga Kivumbi gy'ali. Ngenda beera nga nkuwa General Naraiso ebigambo byayogedde ate maaso awo nina omukugu era yanyolwa nnyo ku lw'okukwatibwa kwa Mwanga Kivumbi ono n'enkwata gye baamukwatamu. Agenda beera nga atunnyonnyola ebikolwa bino birazaawa eggwanga Uganda yeyatidde. Mwanga Kivumbi enkwata gye baamukwata owa traffic okusinziira ku ye ku bigambo byayogera owa traffic yamuyimiriza emmotoka ye n'amugamba dda wali n'abapoliisi nga weebali abasajja abaali mu leeya nga mwena emwalaba abajja ne bamukwata ne bamuteeka mu drone. Kaakati bano abaamukwata okusinziira ku General Naraiso agamba nti mikwano gya First Family naye nga First Family yo tebiriimu. Bwe twogerera ye tugume yayogera ebigambo ng'agamba nti General Muhoozi bamutwale ku DNA oba bamugyeko endagabutonde yavudde nabanga yeetonda n'ayogera n'agamba nti ebigambo bino yabyogera akaliro nabo batandise kawulira kubanga abantu beeyongedde okubanga babanja ali luddawa naye ate wuyo akugamba nti nabo tebamanyi naye ateebereza nti okubanga mbu abaamukwata oba oli abaamukwata lwa bigambo byayogera ate abantu beyayogerako ne basindika abantu ne babanga bamukwata. Okusinziira kwa nagamba nti yagambye nti ali mu mikono mirungi giti ate nze naawe naye nga ffe tweyongerayo munange okubanga tugakutuusaako era neyongera okubanga nkuwa endowooza z'abantu ku nsonga ya Mwanga Kivumbi. Abantu beeyongedde okubanja buli tubadde tukyali awo ne zireeta Lubirayiti nga nako byalumiriza era ebigambo bisi biwoomu eri oludda olumu. Tuwulize mpolampola tugende mpolampola tuyigemu oba oliawo. Obuzibu obusumbuwa abaana ba People Power basinga muri bankuba kyeyo ate ekirala abasinga ebitabo bitono ate ekirala ebintu byamuwaako enteesa byetaagamu ku bantu abalina common sense. For as long as Bobi Wine are planning kujja Museveni ku ntebe n'abakulembeze ba People Power bonna baba NUP nga bamuggyako mu mateeka nga tebageekedde eggwanga balina okusigala nga ebbanga lyonna ly'anaamala nga awangula akalulu baba balina okumuyisa ng'omukulembeze waabwe. Buli mukulembeze wa NUP ayitamu ng'amanyi omukulembeze w'eggwanga lino eno oba afuga Uganda akyali Museveni oba oli MP oba oli woman MP oba oli ani olina okusigala ng'owa Museveni ekitiibwa ng'omukulembeze w'eggwanga. Ekyo kigenda tekinga omuntu ayina a sound mind, omuntu ayina ku bwongo, omuntu eyasoma. This is to inform you that whether Joel Ssenyonyi, regardless of how
against he is eri Museveni. Kasitaba nga yayingira parliament eyo, he works under Yoweri Kaguta Museveni. Mulekerawo ng'okwogera ennyo nga temuyina facts. He is supposed to bow down for that man. Mateeka aba mukulu okumusingako. Weba salute ayino jimutoolera respectfully ng'omukulembeze w'eggwanga. Mpazi nga agenda kuyeekera buyeeke, bagenda kuyeekera oba tugenda kuyeekera buyeekezi ggwanga. Sinagamba nti ngenda yeekera ggwanga munfune bulungi. Omanyize neno video zigoyinga a long way. Mpazi nga mugamba nti kati aba people power n'abajiwagira tugenda kwekolamu ekintu simala tugende tuyeekere Uganda tujjeko Museveni. Naye tubanga tugenda kikola nga kiyita mateeka. Muyina okukkiriziganya nti Museveni yakyafuga eggwanga Uganda. Nga wetugezaako okutereeza strategies ze tulina nti luli we tuba twanoonya we tutya akalulu ne kagaana era ne bakatubba oba ne batukuba. When next? What are we going to do? Wawe tulina okukyusaamu. Kikye tugenda okukola naye omuntu yenna yasoma abakimanyi bumanya nti Museveni waanaabeera ewantu wonna. Kyemugambula nti n'oba beesanze mu kifo kyekimu nga ne Bobi Wine waali. Bobi Wine tayinza kuyimirira buyimirizi n'ayisa amaaso mu Museveni because ayagala nnyo mujjako. Mpozi nga agenda yeekera bwekezi gwanga. Panaaye obutasoma bungi. Do research. Unless nga Joel Osennyonyi yafuuka mu yeekera awo yengeri yokka gy'agenda okuyisa amaanyi mu kulembeze w'eggwanga. Okategedde naye ebyokwogera nti ayogere ekimuli ku mutima asobola okyogera nagaba naye ensonga eri weti ne weti naye ebyo ebyokulaga nti tamuwa kitiibwa nga ate akolera wansi we mwerimba. Sati munango nnako lweggulo mwana muwala Nina Kankunda abasinga obungi gwe tumanyi nga Nina Rose wamu ne Rain omusoyisoyi ababitaddemu engatto ne bagenda bakyalireko ku mwana wa Honorable Nakimuli Melanie era bambika maama kabadde kasanyufu. This month, August. I hope everything will pushing us through. Then we can meet in the holidays. Want to take you go kart. Nga tusabira omwoyo gwa Honorable Nakimuli Mukama eyongera okubanga aguwa ekiwumulo ekirungi sako n'okumusonyiwa byonna ebyamusoboka. Awo tuvuddewo wano agambye nti mubadde mukimanyi nga mu banka munda be bacoordinatinga n'ababbi abatubba oba we wakakitegeera. Kyenazudde abakolera mu banka bakolagana n'ababbi abatubba nga tuva mu banka okugyayo ssente nnyingi. Wogenda mu banka ng'oggyeyo akakadde oggyeyo miliyoni 2-3 oba 5 n'okukka wansi tofuna abakubba n'abakulondoola. Naye oggyeyo miliyoni 5 n'okwambuka wogenda okuwulira babadde ku bodaboda ne bagoberera ne bamutema ne bamubbako ssente. Kirabika abakolera mu mabanka tugenda tutandika okubajjamu obwese ssente zaffe tuzitereke mu bisenge bazibbe naye nga tuziterese mu bisenge. Bwe mubanga mukolagana n'ababbi abatubba banka mukebera abakozi bammwe. Banka zonna mukebera abakozi bammwe. Abantu tugenda kulekerawo okutereka ssente mu mabanka. Tugenda lekerawo okutereka ssente mu mabanka lw'ababbi n'abakolera mu banka okubanga mukwatagana n'ababbi. Nga tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo abantu bakyatunuulira akatambi kano katambudde nnyo nga afande akuba omuvubuka. Omuvubuka teyanyeze era teyamuddiza. Ndowooza afande yadde expectinga kinene nnyo nti omuvubuka ajja kubanga oba yesikambula balwane naye bambi mwana yamulaze nti si byendi. Akatambi kano buli omu akalabye katulwendinze nnyo ng'afande akuba omuvubuka embooko. Ng'akuba omuvubuka tegubadde na muggo ebadde waya. Gwomanyi waya y'amasannyalaze nga bagikukuba mu mugongo. Nongo omuvubuka alaga ali gumite taddiza yadde afande ng'asigala atambula akola afande kyamugamba naye ng'afande akuba bukubi. Nekyembuuzaako bannange ab'ebitiibwa baafande mu abatukuuma kye kikukubya munne embooko kutuuka awo nga ddala ali kukola ky'oyagala.
ebyaddala kati waliwo omuyindi ku makya ono gwe mulengera mu katambi kano bannayuganda bamukwasizza olweyo nga n'amagye weegali ne bafanda abapoliisi weebali ne bamukwasa olweyo n'agaana n'agamba tajja kulongoosa ku makya saa zibadde 2 n'agaana n'agamba nze sijja kulongoosa naye bafanda babaddewo tebamukubye nako n'abamagye ababaddewo tebamukubye nako n'atambula n'agenda ne munnayuganda munnansi afanda amuguddeko n'akuba oyo emiggo akubye oyo emiggo video sobola giteeka ano bajja omulenzi eyalabikiddwa mu katambi ndabye ne mwana muwala Shira Gashumba naye nga si musanyufu ku nsonga eyo yennyini kubanga nti talaba nsonga lwaki omuvuka oyo yabadde akubibwa nti afanda ayinza okuba nga yabadde oba alina ebimusumbuwa sinakindi yakoze kagendere ng'ayagala omuvuka ono abeeko kale force gy'alagawo ate yeyongera amukubira eddala nga bw'ayagala naye omuvuka yamulaze nti nze sizze ku Rwanda. Batuvudde ensonga ya Muwanga Kivumbi Yobi Kyalanda era onagambye nti twewunya nnyo okuba nga tulina abantu abataagala bagambweko nti womwogerako awo nooba ozizza ogwa Naggomola. Njagala kutegeeza gavumenti ya Uganda nti mutugezesezza nnyo nnyo bwe mututte deputy president waffe ne mumale wiiki 2 nga temutunyegangako gyali. Ewiiki ejja tusaana tulumbe poliisi y'empigi kubanga yasembayo okulabibwako n'omuntu waffe tubabuuze Honorable Muwanga Kivumbi mwamuteekawa ebyo mwebuzaabuza nga mugamba temanyi gyali. Poliisi y'empigi next week we are going to come to police mutubuulire bwe mwamujja mu mmotoka ye mwamuteekawa kubanga ne confidence yogamba nti tulinde ebiri mu kooti ntono twandigumiikiriza naye ntono kubanga mwavudde ne mugaa nti temumulina bwe muba temumulina ani amulina mmwe mwasembayo okulabika naye. Honorable Muwanga Kivumbi mwamuteekawa next week ku nnaku lwe tunaasalawo tugenda tulumbe poliisi y'empigi etubulire Honorable Muwanga Kivumbi bamuteekawa. Tumwagala mu mbeera yonna gy'alimu. Munnayuganda talina musango yakola bw'abalina bye yakola avunaanwe naye n'abalina emize egitagala kugambwako enkolo si mmere bw'oba olina omuze ne bagwogerako weetereeze mu kifo ky'okuwooza nti ogenda kukwata agwogedde. Nga tuvuddewo nayina byatugamba tunyonyola ku Lord Mayor tukwogera ku mukulu engineer Balimwezo Ntubuga current Lord Mayor awe Kampala ayina byatunyonyola naki abyazze nga interacting wamu. Kyeneyongedde okukakasa ensi abantu abalungi basasulira ddala bubi. Olunaku lwe nasooka okumitinga Lord Mayor physically 1-on-1 gwali I think mwezi gwa kusatu guno omwaka nga bamaze okuva mu kalulu ke era nga n'akalulu yamala yakawangula dda. Namumitinga wakaawe balinawo okusaba nengenda ekawungeezi ne bamala okusaba nenjogerako naye ng'ensonga gye nali mutwalidde nga mugamba nyina proposal gye njagala okuwa mu kalulu k'abavubuka ke twali mu Kampala erinamu seerozi ziri mu lunaana about 857 ne mugamba abavubuka abaffe abali mu Kampala akalulu kaabwe bakabba babayisa mu bintu bingi nnyo bali abavubuka about 7+ nti gye bali ku buli seera abavubuka abo 9 nti wadde akalulu kaabwe babakola byonna ebyaliwo ne already bo bakola ki basigalayo ne mugamba obutaluzinga abavubuka bano tubadde tukusaba ofune engeri gy'obengeejinga mu system babeere we bali ng'abantu abalala bonna buli omu alina waali bonna abantu abasinga essaawa zino boogera ng'oli omusaala gujja ku akawunti ye sente zijja ku akawunti zaabwe oba oli ali bweru ye gutali musango because at the end of the day life has to move on as long as well as we nga tulwana. Abantu bangi basasulwa abalala bali mu positions abamu BMP abalala buli omu alina ekifo kyalina ne mugamba bw'oba ofunye omukisa oba ofunye opportunity ng'olina w'osobola obbatunyigira mu system babeere nga mwebali. Yanziramu n'aŋŋamba tekirina buzibu n'aŋŋamba bwe naamala osetolinga in mu office ojja kujja twongere okwogera tulabe ndabe engeri gye tusobola obba incorporating mu system n'okubayambako okufuna zi training and all that stuff. Then netwogera ne mugamba ngenda I'm going to make it formal ngenda kiformalizinga I document it nsharingeko copy
ku office ku bukulembeze bw'ekibiina then nawe nkuleteko copy only that mbadde sinamwa because he has not yet settled in kati okuvayo essaawa zino nga ndaba omusajja bali mu muvuma ye muntu ssaawa zino ali mu kulwana abaana bavubuka babagobye ku nguudo tebalina we badda babeereko engeri gye bayingira mu system nga tatunulidde ovuddewa n'avaayo buvi n'agamba nti bannange ofiisi yange eri open oluggi luggule talina gwagobye naye mujje nga mweterezezza bw'oba namutyaba ng'olaba akavidiyo osobola okufunamu engeri gy'okatereza mukaterezo jjo ng'oli decent omuntu gwe ngenda okulifaalingako aleme kunyooma bazenga batunyooma kati abantu discussion ne bagijja ku offer gy'awadde abaana abalaze open doors ne bagiteeka abatamwagala kwongera omuteeka wansi because yebaddenga move abantu bangi mbaddenga mbalaba emirundi mingi nga bamuvuma kuviira ddala nga tuli nga campaign za Kagwe za president omusajja ono he was an ordinary member of parliament a plain MP twatuuka mu campaign za president kino nkiddamu era siina we nakirabye era buli kaseera njamuwa ebimuli bye yakwata emmotoka 2 emmotoka ennene eyaliko stage emmotoka ye ng'eriko eri branded yatambula district za Uganda 146 president buli yatuuka yabeerangawo emmotoka eyo ng'agiteekamu amafuta someone who was formerly an ordinary MP on top of that yalinako generator ye ennene emmotoka emu ng'ekulembedde eriko stage eriko na buli kimu emmotoka endala ng'eriko stage n'ebidongo simanyi na biki all that stuff emmotoka endala ng'eriko generator nga zonna emmotoka zabali mwezo azikutta atambudde Uganda yonna naye kati olwokubanga avuddeyo openly ayogedde ng'omuntu yenna bw'ayogera nti mujje naye temujjanga temufaana mu ofiisi yange in a good way ng'omuntu omuzadde ng'omuntu walumirirwa abantu bangi balina bafunye ebifo oli olufuna position gyafuna kino nkyogera with experience bayita bafamire zaabwe abatalina mu struggle yadde oli n'aleeta bafamire members be nga tajjukira na baana family members close friends then n'abantu aba tribes zaabwe bino tubirabako era tubirabyeko era tubimanyi okitegeera abaana ne basigala nga bali awo bali stranded yes tugamba nti tuli mu struggle naye omwana waba afunye omukisa wajja omutwalo ng'oli afunye amugambe jangu naye jangu nga weeterezezzaamu kati badidde abaana bali mu babuzaabuza babajje ku point nti omwana osobola osituka nti Lord Mayor kyakulaze nti ne bw'oba oli kyoli kyonna kyoli osobola osituka n'ogenda mu ofiisi ne weepolishingeko kubanga Kampala gy'alimu gyakulembera tagikulembera yekka tagikulembera yekka ate si yali mu control ya buli kimu naye asobola okuwa recommendation naye akugambye oba agenda okulikomendinga genda yo ng'oli decent bw'oba wetaaga enviirizo z'organizing bw'oba wetaaga kubeera nga esaati ogenda gigolola genda yo ng'ogigolodde mbukati takyatumanyi atumanyidde abali mu vuga ekyo ekiboozi abasinga bali ku kyeyo ogutali musango essaawa zino ne guno omwezi guli mu kuggwako bagenda kufuna salale n'ogujja bagenda funa salale ne wabeera mutono n'oguddako ne mulimu omwana wano asiiba wano tamayina kiddako essaawa zino talina mutwalo mu nsawo oli abaguliddewo omukisa kati mutandise obbalaga abaana mbwe okugenda y'abayambe kibi lwaki mweyagaliza lwaki mwagala okwefaako mwekka lwaki mweyagaliza mwagala okwefaako lwaki obulamu mulowooza nti mmwe bulina kubeeraku mmwe mwekka jasa abantu abamu tukimanyi mwakyawa bakyabwe temubaagala abasinga bantu bangi muzze mubakuba bangi mulimu kale betukkiriza nti ono yes bamukwata offside nti ono okay bamukwata ne sente sategeka milioni 5 tetumanyi way exactly that stuff aho ne tukkiriza ne bajja abalala bonna abasajja muzze mubakuba abantu bangi muzze mubakuba mwe mutuukiridde nnyo tugambe mutuukiridde kubanga eno musaidi yo position ya NRM abagande bakube ebabuliza mutaka buli muganda asituka go bakuba kati ne tudde neno musaidi yo position emuberenga mutukubo tufiirako kyenyo kye yakoze muberenga mumuvuma sigwe gusoose olala yali mu kanisa besanga mu kanisa ne musumba waabwe bamusumba waabwe I don't want to know ngo mukulembeze ekifaananyi kyamukwata saidi eno waliyo balamu neno waliyo nayenga gyali ekyo ne kimuvumya ne beerabira buli kirungi kyazaakola ne bavuma bali mwezi omufiirako era essaawa zino bali mwezo singa ekifaananyi ekyafulumye nga leader of opposition ali mu parliament
John Museveni azze mu parliament amusanzeemu ekifaananyi kibakutte singa yabadde bali mwezo ng'akikolya mu position ye kange zaali mu office yonna mu Kampala ne yeekwata kati singa bali mukuba mufiirako. Lwaki mulina double standards? Lwaki mulina double standards? Muteekewo standards bwe kuba nga tekuliko kusemberera muntu yeneenena nga anyigiriza abantu tewabaawo asembera. Bwe kuba nga tugamba tukuboyikootinga bakulembeze ffenna tuboyikootinge. Lwaki wekituuka ku bantu abamu nga mutandika obbakuba bafiirako? Ate ekyegendereza mulimu ttiimu z'abantu there are specific individuals nga bano abantu babeera babapostinga at the same time be bagenda baataakinga bannaabwe abalala. Lwaki mukolerera kwawula? Lwaki mukolerera kwawula? Mulooza abantu mulooza bali mwezo kale tetuganye munnabyabufuzi tagattako. Nze siri munnabyabufuzi era sibyagala era sibeesembereza nnyo. Essaawa eno nyina osobola okubeera ng'essaawa zino singa kati ndi mukwesiba ku bantu nga babali mwezo nga ndi mumwesibako wadda wajja ekigere wenkizza. Kubanga ndi mukulembeze mu Buganda ate mwakulembera. Essaawa zino singa osanga ndi buli MP musanga ngenda muleebeeta. Naye sibikola because saagala muntu kubeera nga ndi muntu nga ntuulidde. Endowooza yange agituulidde olw'okuba nsuubira nti ngenda muggyako omutwalo. Nalabyeyo abanvuma ku X mbu olabika onoonya mulimu olabika oli muleebeesi. Nze sireebeeta sikikolangako buli kyenfuna nkifuna on merit. Mbaddewo nga neeyimirizawo mu struggle myaka 6 nkwata mu nsawo yange for 6 years sina weefuna salary wadde n'ebitaano naye wendi kubanga ensi yange gye nnwanirira. Nire kitegeeza mbu nyina okubeera nga bannabyabufuzi kale siganye tetubaagala era tusuubya sibagenda otunula ne wabaako omuntu contribution gy'akoze let us appreciate them so that we encourage others to be part of us. Ani yabagamba nti mu olujja olukkiriza oluyingiza n'olufulumya abantu abalina okulwanirira ensi yaabwe nti mwe permission balina gijja ku mmwe. Lwaki mumalako abantu emirembe? Omusajja buli kakola ne bamutunuulira ne bamuvuma buli kakola buli kyakola balabanga nsobi buli kyavayo nayogera because ba stage nga ba training nti mugenda mukuba mumuteeke mu ttaka kubanga bamukumwe mwali musabirira n'obwale dume yaleme buwangula system agifulume n'ebya Katonda. Ayinza okuba kale tagenda si agenda tukulemberamu talina contribution nnyo gy'agenda kukola kuleeta nkyukakyuka. Niwe basobola okukwatirirako ku baana abagezako okulwana ngammwe bwe mufuna ssente musasulwa muli ku mirimu gyammwe mukola ogutali musango. Abaana bangi wano tebakyasobola na kufuna mirimu. Nze sikyalina office gye sobola genda kusaba mulimu ne bagumpa. Naye tubeerewo because nti fe abamu nze mbaddewo emyaka 6 ndya buli lunaku nakati ne bwe mmala emyaka emirala 10 so okubeera wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusa kuwona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo.